Leero ekitambula abavubuka kye bakola abamu ku basomesa obusiraamu ekyokubanga omuntu atyobola ekitiibwa kya kabaka wa Buganda. Obusiraamu tebukugaana kumuyita kabaka wa Buganda, Ssaabasajja kabaka wa Buganda, tebukigaana kuba kitiibwa kye ekimuyitibwa abantu be. Obusiraamu tebukugaana kuyita katikkiro wa Buganda katikkiro kuba kitiibwa kye ekimuyitibwa. Obusiraamu tebukugaana kuyita edimansita ku ssomero gy'osomesa nti edimansita kubanga ekyo kye bamuyita. Oba pulezidenti wa Uganda, Pulezidenti Museveni, kumuyita pulezidenti nga bw'akola ki? Nga bw'ayitibwa. Ekyo obusiraamu tebukigaana. Era mu mbeera y'enkolagana obusiraamu, mu mbeera y'okuyisa obulungi ne mu mpisa ennungi obusiraamu ze bulaga, mulimu n'okulekera abantu abo ebitiibwa byabwe nga twogeraganya nabo okusinziira nga bwe biri mu bifo bye tuwangalira. Omuntu buli lwogezaako okutyoboola ebitiibwa by'abakulembeze b'abatali basiraamu, ekyo kisembezaayo abatali basiraamu eri obusiraamu ne balemererwa okubutegeera, ne babutegeera mu ntegeera etali ntuufu, ne batabukkiriza, ne kireeta n'okuleeta okubanga bavuma obusiraamu, bavuma ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga gwofuuse ensonga. Songa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wala tasubbu alladhina yad'una min duni llah, temuvumanga ebyo bye basinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, fayasubbu allaha adwan bighayri ilmun, ne bavuma Allah nga baagala kwesasuza olw'obutakola ki? Hatta yatugaana n'okuvuma bakatonda baabwe, tetuvuma masanamu gaabwe, aye tuvuma tutya abakulembeze baabwe. Ntegera kisa bulungi epointi mukitegeera. Kyajja mu hadithi nga Nabbi agamba nti yassiru wala tuassiru, mwanguyiriza abantu temukaluubiriza abantu. Liyo abalowooza nti okubeera n'omuliro omunene n'obukambwe obungi kyekyanguyiriza abantu okujja eri obusiraamu, so nga kibongerayo. Wabashiru wala tunaffiru, musanyuse abantu, babulira obubaka obubasanyusa obubasembeza, tembagoba. Wala tunaffiru, tosobola kusembeza abantu ba Buganda eri busiraamu ng'okkakkanyiza kabaka waabwe mu maaso gaabwe, tekisoboka. Olwekyo tubeere beegendereza ku nsonga ezo. Ntegera kisa bulungi. Yo pointi esooka. Pointi ey'okulwaleero ekitambula abavubuka kye bakola abamu ku basomesa obusiraamu ekyokubanga omuntu atyobola ekitiibwa kya kabaka wa Buganda. Obusiraamu tebukugaana kumuyita kabaka wa Buganda, Ssaabasajja kabaka wa Buganda, tebukigaana kuba kitiibwa kye ekimuyitibwa abantu be. Obusiraamu tebukugaana kuyita katikkiro wa Buganda katikkiro kuba kitiibwa kye ekimuyitibwa. Obusiraamu tebukugaana kuyita edimansita ku ssomero gy'osomesa nti edimansita kubanga ekyo kye bamuyita. Oba pulezidenti wa Uganda, Pulezidenti Museveni, kumuyita pulezidenti nga bw'akola ki? Nga bw'ayitibwa. Ekyo obusiraamu tebukigaana. Era mu mbeera y'enkolagana obusiraamu, mu mbeera y'okuyisa obulungi ne mu mpisa ennungi obusiraamu ze bulaga, mulimu n'okulekera abantu abo ebitiibwa byabwe nga twogeraganya nabo okusinziira nga bwe biri mu bifo bye tuwangalira. Omuntu buli lwogezaako okutyoboola ebitiibwa by'abakulembeze b'abatali basiraamu, ekyo kisembezaayo abatali basiraamu eri obusiraamu ne balemererwa okubutegeera, ne babutegeera mu ntegeera etali ntuufu, ne batabukkiriza, ne kireeta n'okuleeta okubanga bavuma obusiraamu, bavuma ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga gwofuuse ensonga. Songa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wala tasubbu alladhina yad'una min duni llah, temuvumanga ebyo bye basinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, fayasubbu allaha adwan bighayri ilmun, ne bavuma Allah nga baagala kwesasuza olw'obutakola ki? Hatta yatugaana n'okuvuma bakatonda baabwe, tetuvuma masanamu gaabwe, aye tuvuma tutya abakulembeze baabwe. Ntegera kisa bulungi epointi mukitegeera. Kyajja mu hadithi nga Nabbi agamba nti yassiru wala tuassiru, mwanguyiriza abantu temukaluubiriza abantu. Liyo abalowooza nti okubeera n'omuliro omunene n'obukambwe obungi kyekyanguyiriza abantu okujja eri obusiraamu, so nga kibongerayo.
wabashiru wala tunaffiru musanyusa abantu babulira obubaka obasanyusa obasembeza tembagoba wala tunaffiru tosobola kusembeza abantu ba Buganda eri busiraamu ng'okkakkanyiza kabaka waabwe mu maaso gaabwe tekisoboka. Olwekyo tubeere beegendereza ku nsonga ezo. Ntegerekesa bulungi epointi esooka. Pointi ey'okulwaleero ekitambula abavubuka kye bakola abamu ku basomesa obusiraamu ekyokubanga omuntu atyobola ekitiibwa kya kabaka wa Buganda. Obusiraamu tebukugaana kumuyita kabaka wa Buganda, Ssaabasajja kabaka wa Buganda tebukigaana kuba kitiibwa kye ekimuyitibwa abantu be. Obusiraamu tebukugaana kuyita katikkiro wa Buganda katikkiro kuba kitiibwa kye ekimuyitibwa. Obusiraamu tebukugaana kuyita edimansita ku ssomero gy'osomesa nti edimansita kubanga ekyo kye bamuyita. Oba pulezidenti wa Uganda, Pulezidenti Museveni, kumuyita pulezidenti nga bw'akola ki? Nga bw'ayitibwa. Ekyo obusiraamu tebukigaana, era mu mbeera y'enkolagana obusiraamu, mu mbeera y'okuyisa obulungi ne mu mpisa ennungi obusiraamu ze bulaga, mulimu n'okulekera abantu abo ebitiibwa byabwe nga twogeraganya nabo okusinziira nga bwe biri mu bifo bye tuwangaaliramu. Omuntu buli lwogezaako okutyoboola ebitiibwa by'abakulembeze b'abatali basiraamu, ekyo kisembezaayo abatali basiraamu eri obusiraamu ne balemererwa okubutegeera, ne babutegeera mu ntegeera etali ntuufu, ne batabukkiriza, ne kireeta n'okuleeta okubanga bavuma obusiraamu, bavuma ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga gwofuuse ensonga. Ensonga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wala tasubbu alladhina yad'una min duni llah, temuvumanga ebyo bye basinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, fayasubbu allaha adwan bighairi ilmun, ne bavuma Allah nga baagala kwesasuza olw'obutakola ki? Hatta yatugaana n'okuvuma bakatonda baabwe, tetuvuma masanamu gaabwe, aye tuvuma tutya abakulembeze baabwe. Ntegerekesa bulungi epointi mukitegeere. Kyajja mu hadithi nga Nabbi agamba nti yassiru wala tuassiru, mwanguyiriza abantu temukaluubiriza abantu. Lyabalowooza nti okubeera n'omuliro omunene n'obukambwe obungi kyekyanguyiriza abantu okujja eri obusiraamu, so nga kibongerayo. Wabashiru wala tunaffiru, musanyusa abantu babulira obubaka obasanyusa obasembeza tembagoba wala tunaffiru, tosobola kusembeza abantu ba Buganda eri busiraamu ng'okkakkanyiza kabaka waabwe mu maaso gaabwe tekisoboka. Olwekyo tubeere beegendereza ku nsonga ezo. Ntegerekesa bulungi epointi esooka. Pointi ey'okulwaleero ekitambula abavubuka kye bakola abamu ku basomesa obusiraamu ekyokubanga omuntu atyobola ekitiibwa kya kabaka wa Buganda. Obusiraamu tebukugaana kumuyita kabaka wa Buganda, Ssaabasajja kabaka wa Buganda tebukigaana kuba kitiibwa kye ekimuyitibwa abantu be. Obusiraamu tebukugaana kuyita katikkiro wa Buganda katikkiro kuba kitiibwa kye ekimuyitibwa. Obusiraamu tebukugaana kuyita edimansita ku ssomero gy'osomesa nti edimansita kubanga ekyo kye bamuyita. Oba pulezidenti wa Uganda, Pulezidenti Museveni, kumuyita pulezidenti nga bw'akola ki? Nga bw'ayitibwa. Ekyo obusiraamu tebukigaana, era mu mbeera y'enkolagana obusiraamu, mu mbeera y'okuyisa obulungi ne mu mpisa ennungi obusiraamu ze bulaga, mulimu n'okulekera abantu abo ebitiibwa byabwe nga twogeraganya nabo okusinziira nga bwe biri mu bifo bye tuwangaaliramu. Omuntu buli lwogezaako okutyoboola ebitiibwa by'abakulembeze b'abatali basiraamu, ekyo kisembezaayo abatali basiraamu eri obusiraamu ne balemererwa okubutegeera, ne babutegeera mu ntegeera etali ntuufu, ne batabukkiriza, ne kireeta n'okuleeta okubanga bavuma obusiraamu, bavuma ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga gwofuuse ensonga. Ensonga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wala tasubbu alladhina yad'una min duni llah, temuvumanga ebyo bye basinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, fayasubbu allaha adwan bighairi ilmun, ne bavuma Allah nga baagala kwesasuza olw'obutakola ki?
hatta yatugaana n'okuvuma bakatonda baabwe tetuvuma amasanamu gaabwe aye tuvuma tutya abakulembeze baabwe. Ntegera kisa bulungi point mukitegeera kyajja mu hadithi nga nabbi agamba nti yassiru wala tuassiru, mwanguyiriza abantu temukaluubiriza abantu. Lyabalowooza nti okubeera n'omuliro omunene n'obukambwe obungi kyekyanguyiriza abantu okujja eri obusiramu, so nga kibongerayo. Wabashiru wala tunaffiru, musanyusa abantu, babulira obubaka obasanyusa obasembeza, tembagoba. Wala tunaffiru, tosobola kusembeza abantu ba Buganda eri busiraamu ng'okkakkanyiza kabaka waabwe mu maaso gaabwe, tekisoboka. Olwekyo tubeere beegendereza ku nsonga ezo. Ntegera kisa bulungi epointi esooka. Pointi ey'okulwaleero ekitambula abavubuka kye bakola abamu ku basomesa obusiraamu ekyokubanga omuntu atyobola ekitiibwa kya kabaka wa Buganda. Obusiraamu tebukugaana kumuyita kabaka wa Buganda, Ssaabasajja kabaka wa Buganda, tebukigaana kuba kitiibwa kye ekimuyitibwa abantu be. Obusiraamu tebukugaana kuyita katikkiro wa Buganda katikkiro kuba kitiibwa kye ekimuyitibwa. Obusiraamu tebukugaana kuyita edimansita ku ssomero gy'osomesa nti edimansita kubanga ekyo kye bamuyita. Oba pulezidenti wa Uganda, Pulezidenti Museveni, kumuyita pulezidenti nga bwakola ki? Nga bwayitibwa. Ekyo obusiraamu tebukigaana. Era mu mbeera y'enkolagana obusiraamu, mu mbeera y'okuyisa obulungi ne mu mpisa ennungi obusiraamu ze bulaga, mulimu n'okulekera abantu abo ebitiibwa byabwe nga twogeraganya nabo okusinziira nga bwe biri mu bifo bye tuwangaaliramu. Omuntu buli lwogezaako okutyoboola ebitiibwa by'abakulembeze b'abatali basiraamu, ekyo kisembezaayo abatali basiraamu eri obusiraamu ne balemererwa okubutegeera, ne babutegeera mu ntegeera etali ntuufu, ne batabukkiriza, ne kireeta n'okuleeta okubanga bavuma obusiraamu, bavuma ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga gwofuuse ensonga. So nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wala tasubbu alladhina yad'una min duni llah, temuvumanga ebyo bye basinze ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, fayasubbu allaha adwan bighayri ilmun, ne bavuma Allah nga baagala kwesasuza olw'obutakola ki? Hatta yatugaana n'okuvuma bakatonda baabwe tetuvuma amasanamu gaabwe aye tuvuma tutya abakulembeze baabwe. Ntegera kisa bulungi epointi mukitegeera kyajja mu hadithi nga nabbi agamba nti yassiru wala tuassiru, mwanguyiriza abantu temukaluubiriza abantu. Lyabalowooza nti okubeera n'omuliro omunene n'obukambwe obungi kyekyanguyiriza abantu okujja eri obusiramu, so nga kibongerayo. Wabashiru wala tunaffiru, musanyusa abantu, babulira obubaka obasanyusa obasembeza, tembagoba. Wala tunaffiru, tosobola kusembeza abantu ba Buganda eri busiraamu ng'okkakkanyiza kabaka waabwe mu maaso gaabwe, tekisoboka. Olwekyo tubeere beegendereza ku nsonga ezo. Ntegera kisa bulungi epointi esooka. Pointi ey'okulwaleero ekitambula abavubuka kye bakola abamu ku basomesa obusiraamu ekyokubanga omuntu atyobola ekitiibwa kya kabaka wa Buganda. Obusiraamu tebukugaana kumuyita kabaka wa Buganda, Ssaabasajja kabaka wa Buganda, tebukigaana kuba kitiibwa kye ekimuyitibwa abantu be. Obusiraamu tebukugaana kuyita katikkiro wa Buganda katikkiro kuba kitiibwa kye ekimuyitibwa. Obusiraamu tebukugaana kuyita edimansita ku ssomero gy'osomesa nti edimansita kubanga ekyo kye bamuyita. Oba pulezidenti wa Uganda, Pulezidenti Museveni, kumuyita pulezidenti nga bwakola ki? Nga bwayitibwa. Ekyo obusiraamu tebukigaana. Era mu mbeera y'enkolagana obusiraamu, mu mbeera y'okuyisa obulungi ne mu mpisa ennungi obusiraamu ze bulaga, mulimu n'okulekera abantu abo ebitiibwa byabwe nga twogeraganya nabo okusinziira nga bwe biri mu bifo bye tuwangaaliramu. Omuntu buli lwogezaako okutyoboola ebitiibwa by'abakulembeze b'abatali basiraamu, ekyo kisembezaayo abatali basiraamu eri obusiraamu ne balemererwa okubutegeera,
ne babutegeera mu ntegeera etali ntuufu ne batabukkiriza ne kireeta n'okuleeta okubanga bavuma obusiraamu bavuma ne nabbi sallallahu alaihi wasallam nga gwofuuse ensonga songa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wala tasubbu alladhina yad'una min duni llah temuvumanga ebyo bye basinze ebitali Allah subhanahu wa ta'ala fayasubbu allaha adwan bighairi ilmun ne bavuma Allah nga baagala kwesasuza olw'obutakola ki hatta yatugaana n'okuvuma bakatonda baabwe tetuvuma amasanamu gaabwe aye tuvuma tutya abakulembeze baabwe ntegera kisa bulungi epointi mukitegeera kyajja mu hadithi nga nabbi agamba nti yassiru wala tuassiru mwanguyiriza abantu temukaluubiriza abantu liyo abalowooza nti okubeera n'omuliro omunene n'obukambwe obungi kyekyanguyiriza abantu okujja eri obusiraamu so nga kibongerayo wabashiru wala tunaffiru musanyusa abantu babulira obubaka obasanyusa obasembeza tembagoba wala tunaffiru tosobola kusembeza abantu ba Buganda eri busiraamu ng'okkakkanyiza kabaka waabwe mu maaso gaabwe tekisoboka olwekyo tubeere beegendereza ku nsonga ezo ntegera kisa bulungi epointi esooka pointi eyo